Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kata Museveni mu kufulumya ebigezo bya siniya ey'okuna eby'omwaka 2022 yeebazizza Katonda yasobozesa abayizi okukola ebigezo bino obulungi nga babikola mu kiseera ng'eggwanga ligenda mu maaso n'okweyibwa obulwadde obwa COVID-19 ne Ebola. In taking our children through a very difficult time of the COVID-19 pandemic and Ebola outbreak, and he enabled them to sit for their Uganda Certificate of Education examination and to conclude without any tragic incidents or fatalities reported. Mu biseera ebyo disitulikiti bbiri zaali ku muggalo okuli ey'Emubende ne Kasanda. Yeebazizza Katonda olw'omuwendo gw'abayizi abaatudde ebigezo okweyongedde bw'ogeraganya n'abitula mu mwaka gwa 2020. The candidature, which had declined in 2020, has now picked up and actually surpassed the previous numbers by a more significant proportion of 4.8%. Kayenyamidde olw'omuwendo gw'abaana abawala abatamaliriza ogweyongedde nga bali emitwalo 3. N'asaba omuwandiisi w'enkalakkalira owa minisitule y'ebyenjigiriza Keti Lamalo akole okunoonyereza okw'enjawulo n'okusalira ekizibu kino amagezi. We at the Ministry of Education and Sports consider this a matter of great concern, and we find it necessary to provide an explanation to the nation. I have therefore instructed the Permanent Secretary of the Ministry of Education and Sports to conduct a study in this area that we may understand the issues at hand and authoritatively inform the nation. Agobeza abasomesa b'essomo lya arts nga beeyogera nabo gye bavuddeko ku nsonga y'emisaala gyabwe beesige Katonda ate bakole n'amaanyi emirimu gyabwe nti gavumenti ensonga yaabwe egikolako. Please leave the matter of your remuneration to your mother ministry, the Ministry of Education and Sports, working with the Ministry of Public Service. I reiterate that today. This is our burden as a ministry, and we will not rest until a fair solution is found. You go ahead and do your best and trust God to do the rest. It is now my pleasure to release the 2022 Uganda Certificate of Examination results for public use. These are the results. I thank you. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.